Muviridde wa? Nga mulaga wa? Kamuli. Muviridde wa? Nga mulaga wa? Kamuli. Abaana basireyingira ne mukufa. Omwana yakomenti nze n'agamba nti ho bambi bafunya akabenje naawunga naye omusajja we yamuwadde haaga nadde engulu. Omuwala tetuganye kabadde kabenje naye maama omwana yasireyingidde ne mukabenje ne mukufa yasireyinze naye setugenda beera nga tumwesibako nnyo. However fresh daddy musajja watu naye yafunye akabenje ku boda. Tukimanyi bulungi nnyo nti nera kati ngambe ntya taata yali alira ku mutabani tetugenda beera nga tukijjawo kubanga taata yali asiga Cutex omutabani n'ayingira endongo ebintu ne bibeera birungi naye taata n'atandika okubeera nga managing omutabani n'abasigadde nera nga taata alira ku mutabani naye nga watetenkanya bizinesi z'endala nga saluuni gye yakola. However kati fresh kid we baamutwala e South Africa zali okubeera nga amukwatako kati kitegeeza nti ndowooza n'ebintu ebimu ne bisiizinga kubanga kati fresh kid yali tasobola tambulira ku boda kubanga yali star nga bafuna emmotoka n'emutambuza. Kati fresh kid ndowooza we yagenda e South Africa taata takyalina busobozi buteeka mafuta mu mmotoka oba emmotoka yali ya fresh kid nga bagitunda oba takyalina busobozi buteeka mafuta mu mmotoka. Musajja watu atambulira ku boda nera eyo gye yasanze akabenje kate ekigere kirugenderemu. Musajja watu kati ali mu kubeera nga anyiga biwundu apooca na biwundu. So mawulire mabi nnyo okuva eri fresh daddy naye amafuta mu mmotoka oba emmotoka ya fresh kid yagenda n'emmotoka oba emmotoka teyali ya fresh kid. Kati emmotoka beera teyali ya fresh kid nga kati fresh daddy atambulira ku boda ekyamuviiriddeko okubeera nga afuna akabenje. Kati twebuuze emmotoka fresh kid alinga atambuliramu zo ziriwa oba ali baziwola fresh kid nga fresh daddy taliiko oba ne fresh daddy alina right ekozesa ku mmotoka za fresh kid. Kati awo wembyogera byonna wenti mugenda getinga confused kubanga nange awo mbeera nfuuse confused kubanga emmotoka oli yagenda talina mmotoka. Kati ate kyensuubira nti ya fresh kid already yali alina emmotoka. Kati fresh kid wabeera nga yali alina emmotoka waneeno lwaki taata wa fresh kid takozesa mmotoka fresh kid ze yali alina okubeera nga atambuliramu instead of otambulira ku boda okujjako nga kyadde kya emergency n'atambulira ku boda ate lwatambulidde ku boda era watu wafunye accident. Bwe bityo bibeera Tamale Emirundi Junior n'emmotoka emmotoka yafunamu ebizibu n'atambulira ku boda lwe yafuna accident. Ano kwa Max Media ngenda sigala ku updates go kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.